the Christians abakristaayo and other religious people ne bannaddiini abalala are the ones who can build countries. be basobola okuzimba amawanga. The Puritans Bapuritaani who built the United States abazimba eggwanga lya Amerika had fled from Europe, baali badduse kuva Bulaaya where there was a lot of prejudice and formalism, awaali okusosola n'okwawulayawula mu bantu, more or less like what Jesus was fighting in the Bible. nga Yesu byennyininyini byali alwanyisa mu Bayibuli. The hypocrisy of the Pharisees. Abafalisaayo obunnanfuusi bwabwe. Now, finally, ekisembayo, you the Christians, mu abakristaayo you should influence people by what you do. muteekwa okukyusa abantu abalala okusinziira ku ebyo bye mukola. Choose abantu from what you do yourselves. okuva mu bye mukola musobole okukyusa abalala. Now, because it says oba kigamba in the Bible, mu Bayibuli, let your light so shine before men leka ekitangala kyammwe kyake nnyo mu maaso g'abantu, that they see your good deeds balabe ebikolwa byammwe ebirungi, and praise your Father in heaven. batendereze kitammwe ali mu ggulu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.